atezeeyo munne maama wuuno maama bamugobye gwe neguwandiza eno tonolera bamaze otegawo enveera wekupaasi kukono kukwo nyweza laba firimu laba etabu laba sente zigenze wala mu nsi ya Mukama laba firimu laba olutalo nyweza ekintu gwe newakinze gwe okwasiza wali omutwe naawe nyweza totanankanire Jebaleko ssebo. Kati maama ani ono Nze maama Padde ng'akubira mukama wa Padde boss oba waali. Padde ali eri gye basima amayinja kuba ku ssimu ye. Esimu ye njikuba teyitamu teriiko. Maama alajanira mutabani we. Kakati taata muŋŋambire nti najjeeka waliwo akapapula kaaliwo ak'essimu ya Padde awo ke yakubako eya mukama wa Padde amanyi nti waliwo obuzibu ewaka amugambi mune amugambire kaaliwo obuzibu tugenda mu maaso tudda mu kirombe Padde aba ali mayinja jangu omugagga akuyita kiki ate power man tagira n'aliyo nona ebintu ate omugagga atuusa okumpita baneeki ekintu waliwo omugagga omanyi mulimu abakozi abatayitwayitwa mu ofiisi z'abagagga nigwe jangu mmwe temuba mu lukwe lw'okungobya nga bamuyita jangu mugagga aba ali awo otegedde otya nti yombadde mweta omanyi oyo otegerera ni mugumbadde mwagala oyo kuba omuntu gwe nakutumya aliwa omusajja gwe nakutumya aliwa yono ate nga maama oyo akakuba essimu mbadde ngenda mumutumya bamuleete wansuubiza okusooka okumugezi nani mune nakugambye omuntu ono endabika ye olina okuba nga osooka omulabe kiki nakoze eki tamanyi kye yakoze kadi ogambye nasolobala ebitabo ono ajja kusobola ono omutima ne gusooka gukakamu adde amanyi gwe wanyi mugaga olabye ensi bweri omwami ono alina digiri naye yagiteeka miranamiro kati wuuno apatikana na gwa migugu abadde mayinja naye nga yasoma olenze eno balina kakati gofaanana obwakaweereza olw'okubeera akawunta nti gwe kansooka endabe ono addeyo fayiro nga 3 ezitannabalirirwa ombalansingira eno ntulabe sooka ng'amuwa ofiisi asooka amubalirire oli yamusuubiza nti ajja kulekani akola ki ajja kulekani amugezesa kali kumbe mama wa Padde waali ajjukira emabega baawe yafa banyina bamusaba ekyapa balamube ye mukyalo ono era yagobwa n'alekani atulugunyizibwa bubi nnyo kati ebbanga eryayetoolola emyaka emingi gino Bambi omwana yamukuza n'amusomesa era ng'agamba akataka yakatunda ak'ekyapa kye baali bakayanira n'aweerera omwana naye ate omwana aganya ofuna omulimu Katonda atulwaki tonzijukira ogenda okujja ebitabo amaze bibala kiki ebitabo biwedde okubalirirwa biwedde ogenda okugira omwana abaze ebitabo n'abibalansinga n'ayitawo obikoledde saabusawo soka lindeko baana bulijjo bakuba nsululu kumbe babaddizi ba bitabo mbadde ngenda n'okukubira kati abadde agenda yitono wuliriza kakati kyoba okola ono wuliriza mukirye naye wansi omutwale waliwo emmoroka nalaba emmoroka ziri bbiri nga nti waliwo emmoroka ebbiri ezibadde awo ezakyalina bavuzi omuweke omwo emmoroka emu
ne driver ina ne moroke eyo mugimuwe kyokubiri mugende ekirala eri ku nnyumba ziri ku lusozi ezabadde eza gondi mweke ennyumba emu eyo mumanyage kubanga asaanidde okuba n'ennyumba accountant ateekeddwa kubanga asola muzigo kakati amunkwata bakuweeyo miliyoni esooka kuba olina okwetereeza nga tonatandika kukola mulimu ennaku 6 afuna 7 bamukubye ettu lya miliyoni oliddawo omusajja yatus ogenda okudda ewaka mwana wange batugobye mu nju balyose ne batugoba tuwonye obuzigo tuwonye enzigi eziriko ennyanja jangu kikini gwe tafaayo giraawo tugende nze eri naterezezza dda maama obedde ali musaala kyobala bagamba tewerabiranga katonda wo era katonda teerabira bantu be kubanga buli ssaawa asobola okubajjukira twate mugenda mu bisuula busuula maama emmuluka baleese kapyata bamuwadde emmuluka akyalina mu ovulo y'omu kisenyi eri gye bakubira amayinja laba ennyumba laba ennyumba gye babawadde ebintu madirisa manene temuli kateni nga manye dirisa z'abaglodi eno gomesi ejja kukola ate lino neriri katugira tusiba kulya emmanju eri emiryango linaba lya luvannyuma kateni bataddemu za gomesi yepade ye mukyalo ono eyali omukyala namwanda oli ow'omwami yali avuga boda bosa simanyi mwana wange yafukamira wansi alabike nga yeebaza Mukama Katonda olw'ekisa kyabalaze omwana kirabika emikisa gitaggulukuse bulijjo embeera yeezinze bawulira essanyu ly'amaanyi mu bulamu kirabika ne basemeredde okyuka wadde byakuyiiya sofa gye bakyalinawo yeeno madamu ya mwana tuleese emaali yo kanyambale tugende muntu anedda fobadde olina tusasulira ano tuleese maali ogo genda basasula naye tulina okutwala yeeri naye tuleese maali gomanye maali wetu tuyanyiza be bagenza okukwata ono omwami tebasanga kiki tuguleese nti tuguyingize ulire ow'essabo soka olinde omusajja twamutuma ki oba siguba mulambo sisuma nko muntu mulambo nze age tuguyingize omumanyi oyo yali azeeko wano baffeze bangi oba twamukolerako bajjajja n'atasasula omukisa ne gumukwatirayo nga twamutuma musimbi gwe tetuba nga twamutuma musimbi nga gwaleese alayika aleese muleete ne beetereza olaba aleese tuguleese guteeka okuba mungi yeetegekera amasembe gagano nga mungi omusimbi nga guzitowa nsanyuse munnaffe oba musumulula mugire mulabe tuleyenga mugira baabano twenolera tugenda maaso baleese omuki tegwali musimbi gwaliko kabukola nvudde musabo esabo eriguligoddemu ekidumusi abetabu amanya wanagereza ekyali wano ogenda firimu egenda mu maaso jjukira tulaba livengi kyo kino nsiimira ddala ggwe kuba senga teyali weyandeeta sandifunye mulimu gwe mutaka musanyufu kadi fowa maani nze ekyo kyo nkikusuubiza okukola ngenda kukola ate tomumanyi olina okukola obulungi kale mbadde ndeese requisition forms zino aleese requisition forms zino wetaaga
bino byagala kakati ogenda kudda mu ssaawa ng'emu kuba mu ssaawa emu mala okukola embaliriro sente ezo tuzeetaaga kati tugenda kugula matiriyo ayagala sente gula matiriyo awuntandi yasooka okubalirira kitegeeza temukola stock checking tulina store manager na purchasing manager mu company tebalina store manager na purchasing manager nze purchasing manager kitegeeza noonyeza store manager mujiwano mbala kakati store manager ne purchasing manager bajja lumu okukola emirimu okay kumbe famani ono luli tebamulwisanga store manager ani agaa tulina store wano ebyabe bulijjo bye babyakagwirawo yagirawe wa boss omusajja omwana gwe nagamba kuleeta nankani gwe wateeka mu ofiisi ye musajja gwe nali nkugamba embeerera erina okukola ku nsonga zo ate gwe wawadde wamu nankani laba loosi kati omuntu akoze atya laba ensi nkugambye abantu batambulira mu kufa naye nga Katonda yeyeetolodde waawo okusigala mu kizibu ky'olimu kati kiri mirundi ebiri okugirawo saddaaka oba olabike ng'ekizibu kisigalamu omwana yoyo kumbe onaafukuutiririza ddala kubanga omwana ono kwasoose omusinkana amwereddewo n'obuzibu tamanyi kiyitibwa mukazi nze mbikuteeredde mbivuddemu sokolindeko neyeekyanga kati gwe noonya akawuntanti kale kyogenda okukola noonya akawuntanti omulala gwe tuyinza oteeka mu kifo ekyo kale ate awo oyogedde tugenda maaso ono yakudde kaddiruke alina kaddiruke yakutuddeoko musota alinawo amajjaawo tagenze kusisinkana sebo sente zange mundabideko omusajja ate sente zange tubadde mumbadde kofiya n'ekitenge bano babali wano tute sente zange sajja nzibye sente bannange omusajja tubadde mu takisi n'afuluma ng'asaaga sente zange alabika yagenze nazo meka sente nyingi musajja yatute sente kiki bamukudde kirabika si yono gwabataga omusajja sente azisudde tuka mu nsawo tugenda gabana linda kondabe tetukuba nduulu nadda gwe mpa sente zange sinakwala sente tuvudde mu takisi gwobadde ate nga nze nzitutte wawo ndaba ne sente ndowozezza alowooza bulowooza sente ndowozezza gwogenze nazo kuba gwofulumye sente zange wezikira naye ndabe jangu mujje tugabane tunuulire ensi Uganda wetuuse jangu sente tugenda gabana kyenkanye sokole oyina ku ssimu awo oyinako airtime tekuli oyinamu olwasatu sinedde tutole kuno izo totuulako tugenda gabana kyenkanye bwezitoolako zibadde tukyagabanye kyenkanye kati oyinamu ninamu 5 soka oleke mala oteeka kuno airtime tugabane omudidi ogwo obukadde obwo bungi mala okubira ono mugambe anone mangu ddala timuvaawo mbegayiridde wetuli Bambi temugenda muba munkoze bubi we mugenda temuvaawo Bambi kamala okubira ono kangu namwe timuvaawo laba gwe babbyeko sente kiri kitya avuddemu kizike n'akasimu sente akudde enkuule naffe tuzikuule nalwoga alese pulaani tuzikuule naye ndaba akudde enkuule tumu agenze n'akasimu ate ku zino tetugulako essimu oli musiru tugenda maaso omugiiga tuli ku site kozi kusinziira ku kyetupimye tujja kwetaagayo ebintu bino wammanga kuba twetaaga okusiba amayinja okuba wano paka eri aye ne sayidi eri bwati wetaaga amayinja kanzije wetaaga kusiba amayinja amazzi galeme kubanga gatuule ndowooza kamala okulaga bano ekyokukola wano naye ebintu mubikole nga mugezaako nyago naye kampumulemu wano katono bamulaga omugaga we batuuse tumaliriza okupima alambula saiti z'omuloodi takyalina budde bwakwebaka
tumukwatidde ano kanzo kempumuleko wano eri bajje no plakido kakati olwayebaka kasita yebaka ajukira aloota ali mu woteri byaliwo kemabega omanyi okwebaka no kati ate sepiki musa ku meeza kati we tugenda okulira nawe muteeka entamu nze gwola asiri agemu atadde wano mukema tweka eri nanki bintu byange byosuula twala erinze besirya byennyanja umpunyiriza nankani oba gabeera ku meza yange saagala kunsuulira bintu saagala kumanya toddamu kukanyuga bintu byange si gwabigula ssebo weegendereza empisa zammwe envundu zemu nankani zimugenda mwolesa mu tonvuma empisa envundu kubanze gwolaba ndi muzibu ogenda okweregereza esapiki gyakanyuze esapiki gyakanyuga negyefuuka epipa maama yaye ate gyeno nsiru ojja kunjira ebinyoobwa tonjira ebinyoobwa maama epipa nfudde waawe maama nnyabo waawe tudacyanenagu gendere sokojjawo epipa yo bambi sokojjawo epipa yo ekyava mu pipa kwemuzulazula abadde aloota ekirooto kimusimbuse ekirooto gwe maama nnyabo andeke azeerya epipa ye abagagga balina ebizibu gwe olaba otandise gwa nsiriba mu bantu olina okumiwana esiganye kugira naye sooka ofune akawunta nti eddakiika 5 eyatutte enkoko zange kati eyo ne tuvaayo ensi erimu ebizibu bino bye tulaba firimu bagiyita revenge bino bye tulaba biri mu Uganda siri mwangu omuntu nane n'otwala enkoko zange n'otaleka wadde enkoko nkulu banne tutamiddwa abantu b'ensi eno oli n'amanya enkoko etaliiye naye yabbye enkoko zange ajja kiraba mukazi nga awandula muliro banne omuntu yabbye enkoko zange ajja kiraba amba bannange mujja kuzireeta nze Lusiya sirina buyombo ku muntu naye munajja akubbira enkoko zo byebyenzi tulabye n'agayaya gakuno bannange gatakola gasibwako era eyabbye enkoko yange eyabbye enkoko zange ani yabbye enkoko omalwa bompi naye kale Lusiya tatabuse ani yabbye Lusiya enkoko ze n'olyoka olaba bino ebyerosi ebya poliisi bwe yagenze ku poliisi okuwaaba nze njagala nkoko zange bazibbye ndoopa nkoko zange nti bazibbye bimpoleza bamutumye bujulizi yalimba naawe nga twalya sekoko wano tewali kyabaawo tuba tuli awo aye baba anti nsanga ino okubonako muna tewali wadde n'emu kati enkoko bazibbye yalina mwanyina weri Bugembe abademi okwira ati bademi okwiza enkoko tewali n'omwakkiriza nti yazisutte uliriza kola kyennaga mwana we Bugembe naye wabula ebibaawo byonna nze tebannenya tunulira babya Lusiya santi kantandike ebya ati kentandike baba tisa baba bali kuki ndakubadirayo omuti gwe Bugembe badakumanya eusoga navaayo inde aye twavaayo Bugembe twayita ekalisizo muda muzaana buzaana mudaleeteramu endala ndakowola dada todema ida dada iwe ida baba daba nkowola mwena abaana beeyo temudema mwide ndakowola baidada mwena mwide la hawla swalla le mama nyabo obwe busogat gwe ndaba kowola aye dada mwangwe kubaba munati mudema abayise ekyalo nikikuŋŋaana kuliya no waliwo kwebala emaze okwenda kubanga
aye nfunirayo akantu kona wana akamayize we nakwe esatu okobe bazibadi enkoko bazibbye ngajjo mpayo ekiruddewo wano ng'ekiyinja ekimazewo ennaku eziwerako okusinga ku nkoko we bazibbidde n'aleeta lino lidakola aye batukobera simanyi tuli baaki ekyalo kikuŋŋaanye ejjinja lino lisiiba wano lyasula wano lisulawo abatwaire enkoko lyabwe bwine kalirabika lyalabye n'ababbi enkoko kyendijja okola kyengenda okola lijjatako eddagala lyange ejjinja ngenda lisaako eddagala musoga eddagala lino likola nga nviirewo eddagala lijja kola nga ŋŋenze aye bali kwiba kowola emizimu egyebisoka gyonna ndakoola badada mwena ab'omukatemba mwena muveeyo ab'omumabira n'abeebugema mudde baaba abeebugembe nkowoola mwena ejjinja tozanyisa omusoga bwe bagamba nti omusoga addukawo bwe bagamba nti waliwo abatandisa ofunamu okweraliikirira yiino bafu ejjinja lifuuse enseera zino ezibiika aye enkoko eno teri kukola tudda kumanya abazibbye enkoko bwetakula nabo badde akutakula enkoko bwekookolima badde akookolima enkoko bwesinda bajasinda enkoko bweddatakula tenolera enkoko bwenaalya kasasiro nabo bajja kulya kasasiro uno mulimu abatakkiriza ejjinja omusajja alifudde emisana nga balala abayaayi bano bannange enkoko etakula eyo ne tuvaayo tuba tuli awo mwana kyali wange mwana badde njagala kino kimazale mwana akikubaganya miguwa bano abafere b'omu kibuga abafere bano abayaayi tugenda maaso wepukulu Anthony original names tuli ku film star kakati nga bapanga gwe ojja kugineetera emmotoka oluddewo kuba ninogenda kankubire onandeetera emmotoka bwe yeyogeza nyabo wanje ogyebale anze munenkumidaano sikuwerekeddeeko manyi nange mbadde era sigenda wala obaano babuuza mpola moloka namugambya yanguwe ali atovaawo kansooke nkubire onandeetera esikaledi oyina esikaledi wulira fe tuli besikale omusiri wano oba obusumuluzi obwatoyi mulayika bwakabuyonjo ali ku mukazi w'abandi amutabukidde yeefudde babinojjo bano bali kujja omugaa aleeta emmoloka ayagala kuntambuza bigere nja kubagoba bugobi wepukulu Anthony original names tugende maaso akoye ekikomando Anesti Serunya Kizamani Suru firimu ejjudde basita beerere gwe mwana omukazi teyaleese kiki gwe omukazi yaleese omulogo w'enkoko mwana mulogo tata era wowulira ng'olimu embeera gyotategeera omanya dinda kaato waliwa mamanyi kiki tonemesa kikoma gwe naawereka twala eri mame alimu olukokoko kagenda kumamira gwe abasiru bano twala eri naawe ekiraba abalevu mugambe apaakinga enzija eyo ono yesunga kulinnyamu esikaledi mwene wabade ki angambye bw'ate esikaledi empagi zikutuse mbwe esikaledi ekubye empagi kati ateeka ne bana abalekisasi bali gamba abayimbi balina ssente nze mbawola yawola n'abayimbi Bobi Wine amukubidde wano mbu gwe soka lindeko kiki gwe kumbe ono yabadde mu byolusaago ebyabadde ebyolusaago enkoko baalya yalya kisambi awulira kiki ye yalya n'enkoko nkulu
Cheripye mama. Kati ono tatandise otakula. Ono gundi gwe mubba abantu. Uli afa. Ogenda okuyita mulirwana. Munange tuyambe mukulu. Munaye tuyambe. Okoyamba ncha. Obeda kyanoonya be bantu ababye ebintu bye. Ogenda okulengera buli omu ajja alumba kasasiro. Ono bw'atakula bw'alinga akakoka akaseera. Kuvayo. Ate zonna nzaagala. Mujja kuleeta enkoko zange. Okubayamba mujja. Lengere oli watakulunaka ne bikuta by'amatooke. Mukayanira enkoko zitakutte batakulanga. Nabagozi lini labalenya. Lengere tabo. Laba firimu. Laba okutakula. Mujja kuzireeta. Ono ebikuta by'amatooke. Nasita. Eyo netuvaayo. Nansanga nanegayirira nnyo. Twezanyisa omuntu nga mulogo. Nkawo omulimu. Mumutima mulungi. Nikajja kagogole emyala. Nokola emirimu gy'okusayitinga bw'ogimanyira emirala. Wayita mmeka? Akana nkasanga mu office mbu ya accountant. Olwata akana kuleeta kafuuka kati accountant. Ate nze mmanya. Ngendo tuka mu office ya boss nga ngamba nti omwana ya accountant. Naye okuva olwo jjukira omwana oyo ngendo muleeta nga maze okufuna looni mu banka. Kyokka ekyapa kyewange kyennyini kye nasinga mu banka. Obuzibu bulinga obuzibu. Nga bw'omanyi nawe nti buno obuyawulo bwenkuba kubayo. Ebintu bimufuukidde ebizibu. Nga looni eyo. Bwe yalinga ayita okubba ssente baateekawo ekijenje. N'abula n'ebiteetaagisa. Omwana abala nnyo. Tewakyaliwo okubira kayawulo. Tewakyali njawulo kati. Kati keekakubala keekakulemeseza buli kimu. Yambala. Kati akasaala kenfuna keesasula ate mu banka. Kugandyawo nze nasibitigira n'akatono. Nze mbumanyi obwo buserwa gy'okooto obwo sekabwake weeyolera. Omwana nfuukidde tabbu. Obwo. Naye mbadde nga basenga ompuuniddeyokko. Wakiri nensasulayoko emyezi ng'ebiri. Nja kuyiiya. Ali ku looni. Sente tezikyalabika. Genda. Kale byakwewola. Naye kati. Kola siganyi naye. Nga. Ebuzibu nange golaba nga ndi ku kizibu. Eno maama abadde ali mu ddwaliro nga wulira ebizibu. Alinga bbiru y'eddwaliro. Wulira ebizibu. Babimukabira n'atya. N'asooka jjukira. Omanyi olina w'otuuka ne wejjusa noga omwana ono singa saamuleeta kukola. Kuba tebandimulabye. Ajjukira. Bambi engeri gyali nti yali akola mu bintu bingi. Bayina omwana gwe baali bagenda okuzimba. Maama wa Padde najja ne yeegayirira. Munne nno omwana we bamuyita Padde. Badde munyala onyambira omwana oyo bambi omumpeera akalimu. Kubeera abadde nga asoma nga bwe tuyiya ng'era abikola abimanyi. Ate mulungi. Alina empisa ajja kusobola. Ojja kumuleeta enkya. Ndabe we nnyinza okumunyika. Neyanziza se. Singa saakaleeta. Kana kabala ebitabo. Zebabyo. Akasiru kinaleta obuleesa ogogola emyala kantuuse ku kino. Tugenda maaso. Kati. Waliwo anoonya amasiro g'ekasubi. It's right here. Gali wano. You work there. That is great. My name is Alan. I'm a professor from America. Yagamba professor kuva mu America. Abadde ze ng'anoonya awali amasiro g'ekasubi. Wuno tugenda maaso. I love your country. Nsi yammwe njagala nnyo. I love the people so much. Abantu b'ensi yammwe mbagala nnyo. Go here. Yes. Mbu batuuse ku masiro g'ekasubi. Nina omulwadde gwendeeta. Nina fala gwe nnina. Ekitabo ne bayiro. Gwefuna peeni awo n'ekitabo. Kena wanyirira. Kyogamba ewali amasiro eno. Can you teach me how to greet? Njigiriza mu kubuuza mu lulimi lwammwe. Very simple. Simple say. Okubuuza. Muli mutya. Ogamba muli mutya basiru mmwe. Muli mutya. Muli mutya basiru mmwe. Ako kankawandiike. Bamuyigiriza okubuuza. Wuliriza. Muli mutya basiru mmwe. Atandikiddewo agezesa. Bwagwe. Gamba yayayamba gwe. Ya.
Yeah, just say muli mutya sigwe. Eyayamba. Muli mutya. Okay. Amubuulira. Basire mwe. Avumye tamanyi. Mbamwe. Mbagwe. They are not smiling. Nga tebamwenya ngamba siibula. You know the problem is your accent. Yeah. Ekizibu obyogera bubi. Naye singa oba obyogera nga ffe tubyogera tebayinza butakusanyukira. Kati olina okuyiga ennyo enjogera eyo kikolo. Mbwagwe. Jambo mbwagwe. Jambo mbwagwe. Basi. Jambo mbagwe olomba musiibula kale jambo mbagwe. Ebinyo sebo. Byonna bamuyigiriza. Ono ebigambo nabyamuyigiriza bireeta luseregendo lwa miggo tugenda maaso. Jambo! Jamba muzungu. Mbagwe. Ono ajja kubwa. Ono. Ebinyo byo. Musiru gwe. Laba musiru oyo. Kana katumanyira twasiibye katumanyira. Katwagaza kisimanyi. The problem is accent. Nenga tebasanyuka. Bantu bano nga buli wemba siibula kuba omuntu omugaje baleka akudde mu bulungi nedda banga ababanja. Okay. Jambo! Musiru gwe. Nawe oli kasiru. Ebinyo sebo. Aliwa bamutwala ku masiro. Eno yensi mwe tuli bannange tugenda maaso. Muzungu. Abayaye bannina. Ndi musiru. Era sibanja. Tunulira. Baba no. Ebinyo sebo. I am Alan. I'm a professor from America. Ndi professor kuva mu America. Thank you. Have you told him the prompts? Wambulidde enkola. Okay. In this process, some of the prompts you have to follow. Mu nkola eno waliwo by'olina okugoberera. Remove the shirt. Esooka ojjamu essaati. Shoes. Engatto. And short. N'empale yo. Everything? Yeah. You mean my camera? Yeah. Put there the camera. Okay. The bag. Why do I have to remove? Lwaki nobijjamu? Anti Jose kifo kitukuvu ebyo bya buwangwa. Okay. Ensawo n'engatto. I'm very excited. Nsanyuse nnyo. This is great. Kirungi nnyo. Bamugamba bugambe bulijjo amasiro. Bamugamba. Okay, there. And the shorts. Shorts, okay. Yes. This is great. Okay. Okay. The second one. Teri amuganye. Musiru Ndi mukulika eyo abavayo balaba. Oh, Senegal. Bonjour. I'm from America, Alan. Yeah. Alan yava mu New York. Rian. Abavayo bavayo bambala bw'omala okuva eri okulambula ng'ovaayo ng'oyambala. Pay 100,000 for security. Olina osobola okusasula emitwalo 10 gya byakwerinda. You have been so great. Mumpisiza bulungi. Kambawo emitwalo 2. Really, I love Uganda. I love Ugandans. Uganda mbagala nnyo n'abantu mmwe. Ng'abawo emitwalo 2. And then we get the next more. Okay. Mbu bano asanzewo n'engatto nnyingi. Kitegeeza abangi abagendayo. Mbu bw'oba ogenda mu masiro munda weeyambula. So there are some rules you have to follow. Waliwo by'olina amateeka g'olina okugoberera. There are some words you have to keep saying. Waliwo ebigambo by'olina okwogera ng'oyingira. Yes. So the first step there and then I read. Obyogerera wano. Yeah. Ku lugoye olwo olugoye lwa byabuwangwa. In case they're hard, you can write them down. Yeah. So the first thing you have to say is abayaye. Ky'olina okwogera ekisooka ng'oyingira ogamba abayaye bannina. Good. Secondly, ekyokubiri nesiruwalira. Nze nesiruwalira. Nesiruwalira. Walira. Nesiruwalira. Ebigambo ebyo bikulu nnyo byogera emizimu mikamba bw'otabyogera ofudde. Bandese. Good. Omusiru bandese. Finally. Bandese. Era sibanja. Era sibanja. Era sebanja. Sibanja. Abiwandiika obutabyerabira obyogera bw'oti ogenda oyogera bw'oti nga bw'ogenda. Okay. Omusiru bandese. Omusiru bandese. Abayaye bannina. Sebanja. Era sibanja. Thank you very much.
Nulira. Okay, Musirugwe. Musirugwe jambo, Musirugwe. Nesiriwa lira. Nesiriwa lira. Yevuma. Lira. Nesiriwa lira. Amanyawo galabigambo bya buwangwa. Bandese. Abasiru abayaye bandese. Siru bandese. Omusiru bandese. Nesiriwa lira. Nesiriwa lira. Kamera ina zino zi 5D. Kadi yajawo galabigambo ayingira munda. Had my camera. Eno wanyuma singa mbadde ne kamera. Itunes. Hey. Nduse ku musiru. Bandese. Omusiru bandese. Omusiru bandese. Omusiru bandese. Omusiru bandese. Omusiru bandese. Naye. Jambo. Musirugwe. Musirugwe. Omanyira. Are you a priest? Oli No. A priest. Oli bamu ku bakulu b'awana balabiririzi. They are here. Yeah. Kubanga bangamye amasiro gali wano. No. They are in Kasubi. Amasiro gali Kasubi. Kasubi. Wano oli mu Katanga. Eno ze wafu. Kiki? Very far. Nesiri walira. Abasiru bandese abayaye bankudde. Siba. This was it. This is where they were. Agenda okudda babadde bawandikira abayingiranga. Wali wono. Bamujeka emitwalo 2. Kamera ziri zi 5D. They have my wallet. Jambo. Mwe mujeka kana katuvumye kanyuma njokukula enyondo gwe musiru. Wae mama nyaba. Yaduka oza nesiri walira. Eyo ne tuvaayo. Mukoze bulungi. Tukyagenda maaso. Ekule. Ne firimu eno gye tulaba. Era nga jukire manyiddwa nga Revenge. Nakutegezaako ndi firimu zino ez'EbinaUganda kato zifuna bulungi nnyo wali eri firimu zi Center Uganda era nga edduuka lino liri ku Jess Computer Center. Awo wennyini nakivubo. Wansi gye mubeera mu mirimu egyo gye mukola tannaba kutuuka. Kadi omugagga yekolawo engeri y'akabaga okuyozayoza abakozi ebbanga ly'amazze ng'akolagana nabo. Bingi bye batuuseeko era nga byonna bya buwanguzi. So nga waliwo omukozi atannalabika ano Foreman. Mu mirimu gye bakola. Waliwo omuntu atusobosesezza. Agenda maaso n'okwanjula omukozi ono omupya akoze ennyo n'amaanyi okuba niwe batuuse. Boba ge tufunye amayitirivu omukulu Padde. Padde yono bamwanjula. Tugenda maaso. Era nga tugenda mukwasa ekirabo kye. Naye mu bufunze ajja kusooka ajje wano abeeko ebigambo byayogera. Osanga mu ebyo tunajjamu ekyokuyiga ate ekinaatutwala mu maaso nangeri kijjakozeemu emirimu. Tugenda maaso. Padde. Banange ndi musanyufu nnyo. Ekyembi mama tiyasobodde kubeera wano nange kubanga agenda maaso n'okwennyonnyolako. Nabadde mutegekedde akayimba kano eno kubanga buli kimu kimuddiza. Kubanga mama akoze kyamaanyi mu bulamu bwange. Wabula akayimba kano tukawulire wamu nawe. Baba wadde akayimba bamama. Osi manipulator. Oti manipulator. Ulira ndanga. Kumbe manjo. Kale. Haraka. Abaziga basente. Mwana gwo kubye ekintu. Mwana gwo gunze ekintu. Mwana gwe kwata sente. Mama. Yaleso muyimbira omugagga. Afuwa bizike mugagga. Fuwa bizike omugagga. Mugagga wa bizike. Omugagga ala bizike. Negola bo yasula atunula. Kumbe ene manju wandikiriza okutanga Katonda mama yuwaji mama tasana kwerabirwa Bambi mama wakazi muzira mama
nagabe basa yagaba basa ngaba namabasa bana abasinge mbuto basijjamu nakibagala byawe bonabona welese binjiro yamarusina nolimanga ngoyagala mbiru enkuba nekuba omusana nekukwoca n'ebiragala byowanywanga buli kadde notoba ku lwange n'oluma ku lwange mama oli muzira nnyo. akayimba kabadde kagenda eri bamaama era basanyuka nnyo. Tugenda maaso. Kumbe waliwo ababala naye akyabuliddwa sabbawo entuufu. Yeetegereza ayagala kusimula ani abala ono eno boogera agenda okuyitawo. Kiguddemu ensasagge. Poliisi yaliwo eri mu byokwerinda. Omutemu alina eyo. Oluvannyuma yankubye boda sajja yantomedde akapiki okugira ku tugulu agenza okugira ng'okugulu ng'okugulu ekitalumye ekyakasagga kasagga yatufudde bafiiriddwa kasagga wekitulina kasagga mune bamukubye amasasa nga tuli ku mukolo kasagga ne poliisi ekyanoonyereza naye poliisi ebintu ebiyingidde poliisi ena engeri gyebikuttemu kumbe buli wogera ku poliisi ono awulira bulala lwaki tetugeze mu ddwaliro naye nkutwale mu ddwaliro nja kuba bulungi wano saagala kugenda mu ddwaliro ne Masaaba naye bwe yakutuka okugulu wali kuba ne Masaaba we yali agira okugulu kwagira ne bamuyungira nja kubeera bulungi tayagala kugenda mu ddwaliro mukebera kugulu omanyi singa tugenda mu ddwaliro ne bakuba ekifaananyi yo n'agamba yanditwalibwa ne bamukuba ekifaananyi oyinza okudda wano nga boda yakunnudde nnyo 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 butwalibwa alivudde mu ddwaliro n'ogenda ewuwawa olaba otya okusinga kumbe ye alaba bagenda mu ddwaliro bayinza okuzuula ebirala kujja kubonera wano okugulu kujja kubona kuba kati yasibiddemu bulungi n'obuti muli munda kati kusobola mbu baasibyemu obuti tekukyasagana kujja kutereera bakiteekeko kumba kijjeko oluvannyuma lwa myezi ng'ena bagenda okijjako ng'era kulinga bwe baakuteekako oba si kyekyo okubanga okukutte awoza bakukyami baddemu bakumenye nebanga wano waba wajja kusinga nandi kati ekikulu kati soko tunawe baakutadde soko olaba balinga baakutadde mu sitoo ekifo kifaanana bubi so nga nti bwalibadde ewaawo soko olaba eddirisa temulinda birwamu ate wano ojja kujjawo n'obulwadde ensiri zijja kuyita ekifo si kyekikulu ekikulu kasita ntambula nja kutambula mu wiiki emu wano nja kuba nvuddeyo agumya omugagga mugagga ate yali amutwale mu ddwaliro kwano kale tewali buzibu nja kusukumira omwana akulese kangende ndabike nga nkufundde omuntu bakuleetere kasente oyambibwe tugenda maaso kakati nnaku zino abalodi balinga balodi yafuna akajja talumbye abakyalibe be yakula nabo balemera mu bikomando bamuyitangako ng'ali mu mpompogoma mbw atikkataka ne baseka ono kyali abitwalyange newe nkikomando tunulira kate kitale kya kasagga yafa ne Katonda yali yatonda akasajja ako kasagga Katonda yali yamutonda bulungi kwega kasagga yamuconnectinga omugagga omulimu gwalina lwakuba kasagga era yandibadde alina sente z'abaako z'awa kasagga naye tekikyasoboka tewali kyamaanyi nnyo mpozi mbadde nnoonya engeri yennyinza okusasulamu kasagga ku kyeyankolera nga kuyamba mmwe be twakula nabo wuliriza kasagga wafiiridde tubadde mu nteekateeka ebayita tubeeko ne kye twatukolera baali baagala babaleete babe nga bakola nabo naye ffe mwana ebintu byokitiyo nga ne tubisobola
Titusobola kwata nsululu. Balowooza nno sente zalina yazijja mu nsululu. Alinawo plan. Plan eriwo? Asuubula. Ayagala benge baddukanya bizinesi ez'okukola ki? Ez'okusuubula ebweru. Kyoga nga tulinnya ennyonyi. Abuuza. Kakati ye waali emirimu gya mukama we tasobola kugitta. Ayagala lekeni abajja ku mirimu gino egyokuleka kandi babeera bubeezaawo babeerenga kwegamba balinako omulimu ogw'amanyi gwe bafuna. Ayagala asooke nabo abalaga embeera nga bwetambula mu kusooka oluvannyuma be nga abateera ekintu. Mwana kwata ogwasa mwadde gwasa. Omanyi okubanga tolinyanga ku ndege mwalagala ndege. Kasaga yatulaga. Embeera mu butuufu gye tubaddemu ebadde mbi yakulya bikomando nga bw'obiraba. Tonolera. Genda kuggwawo. Balabanga embeera egenda tereera. Kasaga yatuggulirawo banna. Kasaga kasamuweesa omulimu. Ekyo kiba kyakola gye bali bonna. Oli munyo. Nyonyi. Bagatandika kusuubula bweru. Nenga mukubesese lyasooka nawe tensona. Kadi okudda ku poliisi onawa gundi ali mu kubuuliramu omugagga. Soka n'aleeta n'engira ne munyiga. Nenga nkakasati. Namukuba essasi ku ggulu. Yagenda agira. Kakongovulaawo. Naye nga jjukira fowamaani woono ku mukolo ogw'embaga teyalabika. Kyokka yalina obukuku n'omu ku bakozi abamugagga. Ng'ovudde ku ekyo. Mbuboda yamukuba n'emukuba mukuuli. Kyokka okusinziira ng'ono wanyumya. Omuntu gwe baakuba essasi baali mukuba mukuuli. Musajja oyo abakozi bonna. Kali beewunya Kasajja essasi lye baamukuba. Yayinako naye omuntu gw'ayinako naye obukuku oba ki? Ono nti nedda. Bakozi banne bujjo babadde bamwagala nnyo. Kiki ekyamusizza? Kyewuunyisa. Naye ng'amazima gali nti essasi teryali lya Kasagga. Okudda eno. Kale, bannange mutuuke bulungi. Maama. Agenda kulaga banne emirimu ennaku zino emirembe weegiri maama anyirira. Abayaya baali tebayambalanga ku masuuti bagagunze essaya ku olaba babano ba naani? Maama musanyufu akanyiriro kakomyewo. Manyi mulimu abagamba wozaala omwana omulenzi oba ozadde kondo. Naye ate bw'afuuka ekyomugaso afuuka ekirala. Beeyongerayo. Kati tukoze tukyalemu. Ambadde ngenda nuna passport wano. Engeri gyoga yetugenda tuba tununa passport. Bintu bino nammwe muli mu bintu byakuzunga obudde bugenda ennyonyi tebanga takisi mbwerinda. Bintu mujja kubyonoona mulina okuyiga otambulira ku budde. Ye David Musisoli gino nemuza kwereza nga padde. Abandi badde bayangwa ne bakola emirimu. Babano. Kati olwatuuka gye batuuse mu kisebuusi nga bajja omusajja. Nga bayolayola musajja. Oli wano otutwala bweru. Otutwala bweru mu kutumanyira otusanze tulya kasasiro. Kumbe mu mmotoka mwalimu alina emmundu ne briefcase. Kye baakola kyali waabwe abadde agenda ku mutwe. Obuyondo baadde babukuba baboda babuku bamumaliriza baba bakyali awo. Kumbe munaabwe gwe bazijene mu mmotoka mwennyini. Bisiru nnyo laba embwa zino. Omusajja agenda batwala bweru mwefulidde mumutabusi olw'obusente buno. Olw'obusente kalina mmwe temujja kubutwala. Nange ngenja kubutwala. Yasimula ekitegeeza lyo paati endala. Kadi firimu eno olina okunona paati yayo ey'okubiri. Nagambye firimu zino ziri ku firimu zi Center Uganda. EbinaUganda bino byonna. Bino bye tujja okulaba mu kitundu ekyokubiri Revenge Part 2. Wano kagamba Revenge wetandikirira ddala. Bino byonna biri mu Revenge 2. Era ng'ogenda kuba ogisanga ku firimu zi Center Uganda. Wali eri ku Jessico Building Center. Jessico Beauty Building.
ogenda kugisangayo kati jangoleke ndio ofune kina Uganda kino pati yache yokubiri jukira nti badde revenge nenga tugambe Jesco Beauty Center building wali eri room number KA28 na kivuba awo filimu zonna ez'EbinaUganda bino kati oyina zisanga awo kona kivubo yeno pati yaye yokubiri gye tulinda olobeke ndio ogifuna era wojagala jangu ogifune jukira nti badde eva mu music video nga bulijjo Banafaba Raymond Films Productions wakaliga na tete nenga bino byonna byona bigenda kwa mu kitundu ekyokubiri olina okujja okifune ensasa ge yeyongera wa revenge wekweko muzimu wekweko muzimu ekisembayo kuba kwejjawo eno yobweto bwegenze mwebali kulaba tubagala imena bawagira EbinaUganda Uganda yonna buli mujja tusanyukira ddala era abadde Emina Tengala Jose mbadde nkwereza mwena ba customer Uganda natubagala nnyo mweraba tunonya kunywa ensalo ikawe seera tubinywa tetwekanasa kulwesate netusala bana baffe